Kakwenza lukira basajja. Dr. Kizza Besigye asobola okubeera nga ye munnabyabufuzi yekka ku ludda l'opposition ali active okusinziira ku bibalo byammwe n'ebigendererwa byammwe. So si ku lwa bannayuganda abayayaanira enkyukakyuka. E Buganda tulina enjogera egamba nti akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana. Mu bufunze ebbanga ly'obeera mu busibe obeera toyina njawulo na mufu ali magombe. Era omuntu ayagala mukoomusibe tayina njawulo n'ayagala nnamwandu kubanga bonna mu kaseera ako babeera tebagenda kukwatibwa wabaawo tewaliiwo agenda kubakanga. Kakati olwaliro bw'otulaga nti ali mu kkomera ffe abasigadde ebweru kwe tuyina okubalira era nga mwe muli essuubi lyaffe ery'okununuka then obeera toyina njawulo na muntu eyasigala ku nsi n'agenda ku malaalo g'omuntu gwe yaziika nga n'okumuzinga amuzinze amusabe emikisa ate egy'oku nsi oli gye yalemwa edda n'ayabulira. Omuntu bw'ova ku nsi n'oyingira Kabuli kitegeeza olemereddwa ensi n'ogyabulira. Kakati n'omuntu bw'abeera mu kkomera kitegeeza nti ebweru wabeera wakulemye. Kijja kityanza asigadde ebweru okubanga nneesi zaali mu kkomera gwe baakwata ne bajja ebweru okuntereereza ebweru. Nga ffe abali ebweru essuubi tulina kuliteeka ali mu kkomera, ng'ali mu kkomera lwe lwendo lwaffe olw'otuzzi olusigaddewo wakati mu ddungu. Mu kkomera gye yagenda mwamusindikayo na mirimu ki egyo gy'akola egimufuula okubeera akitiivu? Mu kkomera gy'ali munda tumusuubira okukomawo ng'ati gumbudde abaatulugunya Sseggirinya. Tumusuubira okukomawo ng'embeera y'abasibe mu makomera ekyuse tebakyalya cacu, balya kawunga kennyini ne bw'anaaba nnamba 2 kale oba nnamba 3 naye nga tebakyalya cacu. Tubasuubira okubanga balya ku kijanjaalo ekisiike oba nga balya ku kijanjaalo ekitali kya ssupu kubanga amakomera g'e Uganda abasibe abagalimu tebalya bijanjaalo, balya ssupu wa bijanjaalo. Kakati nkusuubira okukomawo ng'embeera y'abasibe etereddemu. Bw'oba tosobola kutereeza mbeera y'abasibe gy'olimu mu kaseera kano olwaleero, ate nkusuubira otya okutereeza embeera yaffe abalamu abali mu kutaayaaya. Nze nno nandirowoozezza nti Dr. Kizza Besigye mu kaseera kano yali tulazeeko nnyo nti ddala freedom fighter ng'akyusizza embeera y'ekkomera. Naye emirundi gyonna gye basibye Dr. Kizza Besigye n'embeera y'ekkomera tekyukanga, kyokka ate ayagala tumukubire engalo tumuwe n'emizira nti yeggwe munnabyabufuzi asinze okusibwa, yeggwe activist yekka gwe tulina. Abasibe wakati mu kuggyibwako eddembe lyabwe ne gye bagenze ate balina okusangayo eddembe lyabwe. Y'ensonga lwaki babeera bazziba misango naye nga gavumenti ebavunaanyizibwako okubasuza, okubaliisa, okubanaaza n'ebintu ebirala ebikola obulamu obusookerwako. Bwe kiba nga abasibe balina eddembe lyabwe eryo ettono munda ate nga nalyo tebakyalirina, naye nga balina musibe munnaabwe asiiba abeewojjoolerako era ng'agoba kuweza likodi ya mirundi 10 ng'asibwa, naye ng'embeera yaabwe nakati tennatereera, tennalongooka, bakyalya bubi, bakyasula mu kigaali, obujjanjabi mu makomera butono, ekyokulya kyennyini kyakusiitaana ate nga kibi ate nga balya kitya kimu. Ebyo tabirwaniriranga era tavangayooko mu kkomera naga ku byentandikiddeko kwe kutereeza embeera y'ekkomera because twaligambye nti tulina kulwanyisa gavumenti. Bwe tulwanyisa gavumenti amakomera gaba gavuddewo, naye ne gavumenti erijja erina okusigazaawo amaki amakomera. Kakati okutulagako nti freedom fighter asooka atandikire ku mbeera y'abasibe gyali basibe banne. Ekintu ekitono ennyo ekyokulwanirira abasibe balye bulungi, basule bulungi era basigale nga bafuna obujjanjabi, ekyo kyennyini tasobola kukikola. Oli wano omututendera olw'okuba ali mu kkomera kimufuula the only active politician on opposition, kyokka nga ate ne mu kkomera
takolerayo bimufuula active. Nzijukira lwe basiba ye excellence Bobi Wine, kooti eyo yajja atendingira mu kkomera nga batadde ku Zoom kyoba ku ntimbe ebya tekinologiya. Nabaga nene mutanta neno nsigadde nnina ebyokukolayo bingi. Dr. Kizza Besigye biki byakola mu kkomera? Era mbuulira lwe baali basibye Dr. Kizza Besigye ne bamuta naddirako abasibe abawera. Bansibako lumu n'oyo Bajjo ne Abitex. Naye gye baatusibira ne tusangayo abasibe ab'enjawulo abaali babuliddwako abaabwe era nga tebalinaako babalambula. Nga n'abeewaabwe oba osanga baali tebakitegeera nti baabakwata. N'owulira omuntu nti amazaawo waali omwezi mulamba ne tafunanga wadde oweewaabwe amukyalirako. Bwe muva mu kkomera musooka kunoonya bazadde b'abasibe oba bantu b'abasibe be babatumyeko. Era oba oli awo oluvannyuma lw'akabanga ng'eyali omusibe akukubira essimu kubanga essimu yo kweri ku mitimbagano nti yeekolera nti wangisebo munnange mwebale nnyo mwebali eddala ab'ewaka baali tebaategeera nti bankwata. Ne bwe mwavudde mu kkomera ne mugera ne mwogera nabo munnange nasumuluddwa mbagira kubanga bazze ku kkooti nebira ne bamuta. Kati tubuuza okuva kwa Besigye mu kkomera ku mirundi egyo azze n'abasibe bameka? Kubanga omukulembeze bw'otuuka mu kifo osooka kumanya ba inimenti bo. Mu ba inimenti bo temuliimu basibe ba byabufuzi, temuliimu basibe ba byanfuna bwe bawambako ebizimbe byabwe ne babakasuka eruzira. Nga bw'okomawo totubuulira ku mbeera y'abasibe. Nga bw'okomawo totulaga nti eri bannaffe bali mu mbeera bweti waliyo abalina emisango bwegiti ne bwegiti, era totulagangako ku be baakukulira ab'ebyobufuzi kuba gye bali abasibe ba Museveni nga si basibe ba kkooti. Toba tugambangako. Takulumya nko ku statement kutulaga mbeera ya kkomera. Takulumya nko ku statement kutugamba nti eri waliyo abaasibwa abatalina misango, wabula buli lwafuluma ekkomera yaba ayagala kumwaniriza mu miziro jja nti ye musibe yekka bwe tulina mu Uganda. Waliwo abasibe bangi ne ku misango gy'ebyobufuzi be tulina mu Uganda nga bali eyo tebalina ssuubi banadda ddi. Kakati nga ye Dr. Kizza Besigye asibiddwako talwaniranga na ku ddembe ly'abasibe banne. Mbwe yagenda okulwanirira bannayuganda era ye active politician yekka bwe tulina mu Uganda. Talwaniriranga na ku ddembe ly'abasibe basibe banne. Wabula ate essaawa eno gw'otulaga nti ye mulwanirizi w'eddembe, the only active politician, olw'okuba ali mu kkomera. Mu kkomera wamuweererezaayo emmundu ezigenda okukuba Museveni. Oba buli kiro afuluma mu kaguli oba afuluma mu kaduukulu n'ajja ebweru n'akola obuyeekera. Tugambe nti emivuyo gyonna egiddamu okukolebwa mu Uganda abanaafa baani? Tugambe ni Dr. Kizza Besigye on duty aoperatinga, eyalemera okuoperatingira ebweru essaawa eno omubaze ng'agenda kuoperatingira mu ntaana. Njagala okutegeezaako omuntu yenna ali nzita. Bw'oli nzita ojja kuba ompangudde. Agambye mbuyeeko ki? Ntegeeza omuntu agenda okunzita. Bw'oli nzita ojja kuba ompangudde, ejja kuba sikyalina maanyi gasobola kukulwanyisa. Kaakati Besigye abadde ebweru nga talina nnyo mwana wattu bwa bize bw'aliko. Emmwanyi yamusanga bweru, teyalina bwa bize bwe yateekamu okulaba ng'azibikira abatwala emmwanyi mbu katumubalire mu kkomera. Gy'agenda okutuggyirako ate ye gwe bagamba eyamusiba. Katugambe Museveni ye yasiba Besigye. Museveni bw'aba ye yasiba Besigye nga Besigye teyatugasa ng'akyali mu sumulukufu, agenda tugasiza munda muba muŋŋambire. Era gw'olowooze nti taatawo bw'aba yalema okukuweerera ng'akyali mulamu oba okukuzimbira ennyumba oba okukukolera ng'akyali mulamu, ogenda kabuli y'ofukamire taata nkusaba kunzimbira nnyumba, eyeebase. Wamuziika n'ekitiiyo, wamuziika n'omusenyu, wamuziika n'essente, wamuziika n'ebizimbisibwa. Kakati naawe agamba nti Dr. Kizza Besigye ly'essuubi lyo era ye mununuzi we, is the only active politician olw'okuba ali mu kkomera wamusindikayo naki n'emmundu. Kuba mwatugamba akalulu tekajja akaani. Museveni kitegeeza nti ekijjako Museveni mmundu, Besigye mu kkomera yagenda n'emmundu.
oba tali mu kkomera nga ne bw'abajja mu kkooti bamujja kasangati ne bamuleeta ne bamala ne bamuzzaayo obudde obw'ekiro nga buwungedde. Ki ekimufuula akitiivu ng'oggyeko ebigambo byammwe abasudiyi? Era ki ekitukkakkanyisa kusibwa kwa Dr. Kizza Besigye? Ffenna ndowooza mu maka gaffe tuteekemu obukomera naffe tusobole okusibwako. Ate maama asibiddwa ye muzira, nze akyali omulamu siri muzira. Oyita otajja kana Nadduli omuzira nga nze yeekolera itongo akyali omulamu siri muzira. How? Jakana abeera atya omuzira nga nze yeekolera itongo siri muzira? Oyo aba mujulizi. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga bwe tufuna okwekangamu either tusenguka oba tudduka mu ggwanga kuba tetwagala kubeera bajulizi. Eggwanga tusobola kuligasa nga tukyali balamu. Era bwe neesisigiriza okuva mu Uganda Excellence n'aŋŋamba tekijja kusoboka. Eggwanga likwetaaga oli mulamu era oligasa oli mulamu. Kakati eggwanga bwe liba linneetaaga ndi mulamu ng'omufu mujulizi omulamu ye muzira abeera mu kkomera abeera atya omuzira nga nze ndi kisasalala. Era bwe kiba nga nze ali ebweru nina kubalira kwali munda then nze bampitaani mba mulambo ng'oli musibe. Kuba newankubadde ebibi bisiŋŋana. At least y'omusibe afulumako n'afuna ku ki? Ku mpewo asinga ku katono ku mufu eddembe. Naye omusibe ono afuluma n'afuna ku mpewo. Bwe mba nze ali ebweru eyeetayo yagenda buli wamu gwe mbaliddeko kiteze ate nze ndi mulambo. Kakwenza njagala okukutegeezaako nkulangiridde ye ggwe omufu Kakwenza. Omufu Kakwenza ali mu kwegadanga. Buli lunaku asiiba apostinga mukyala we. Buli lunaku asiiba Mikiisingo. Buli lunaku asiiba Mankatabbu. Wabula essaawa eno anenyaffe temukoze kimala. Dr. Kizza Besigye yakoze ekimala era ye freedom fighter omutuufu, ye only politician on opposition side ali akitiivu. Naye genda omwegatteko. Lwaki gwe toyagala mwegattako buli budde obeera ku ssasi ku nnyama? Misana na kiro kabeera Mankatabbu. Misana na kiro kali mu chuti kali minywegero kapostinga mukazi wako gutali musango kuba ensi yo yasigala ekola ki? Etambula. Then lwaki ffe oyagala ffenna tuggwere mu kkomera? Ani agenda okununula Besigye? Olwani aba agenda okununula Besigye? Otuwaanira omusibe mbu yali akitiivu. Bwe bibanga be byabasibe be bali akitiivu nga ba political prisoners be bali akitiivu, then how comes ku ludda lw'opposition okubanga Besigye yekka yali akitiivu ng'ate mu kkomera tulinayo abantu abasoba n'olukumi? Ali akitiivu wakiri ye aleetebwako mu kkooti. Neewuunya ono ye muyeekera asoose okubanga buli wiiki alina kkooti. Kkooti tenoonyereza wabula esinziira ku bujulizi obugireeteddwa. Buli lunaku gavumenti ya Museveni nga yempaabi efuna obujulizi obw'okuweereza omulamuzi mu kkooti yo teyosaamu ku bya Dr. Kizza Besigye. Lwaki ye Jamiru mukulu buli wiiki tajja? Lwaki ye Ssanya buli wiiki tajja? Yaba ekibalama ye tebamuleetangako. Damulira ye tebamuleetangako. Wabula omusibe asiiba yeewuluntira mu kkooti nga buli wiiki assa ku mukka gw'ebweru emirundi egitasoba mu ebiri oba esatu. Mbu ye muzira. Ate olwo bali abalala bannaffe bwe bubanga obuzira bwa Dr. Kizza Besigye bulina kutambulira mu kusibwa kwe. Si yasibiddwa yekka. Nange nasibwa emirundi gye sibala muwenda, ate mu COVID oba bansiba ena. Mu COVID ndowooza bansiba emirundi ena. Ku lwammwe Bannayuganda nsibiddwa emirundi mingi. N'abalala basibiddwa naye tetwavaayo nga tuleekaana nga jazz. Yeffe the only true activist politician on opposition side are we? Are we only? Kubanga ffenna twasibwa. Kakwenza n'okukubwa gwe wakubwa. Gwe Kakwenza n'okukubwa wakubwa. Kakati gwe yawambibwa weefudde ekisassalala eyasibibwa omuwaanye. Anule olw'okuba mbu weewammwe omanyi mmwe muwalana. N'ebiseera ebisinga mutera ne mukwatagana ne muteeka wansi obutakkaanya lwammwe ku lweyo ewammwe.
omuganda okukitwala waakiri tusigaza Museveni omuganda okukitwala ffe tugenda kubeera nga tubeerera njumwe mujje mutuule ffe tugenda kubeera nga tubeerera njumwe mujje mutuule oba ettaka lyaffe ery'e Buganda mwe mujja dizanyirangako ebyobufuzi nga ffe bannannyiniryo tetukkirizibwa dizanyirako bya bufuzi oyagala politician yali active mu ngeri ki nga gwe kennyini oli kapanda ak'oba opposition abali active wali ofudde ffe twakubanja ffe ababi abatali active ffe twakubanja tewali mwana wa FDC yetunuzaamu simu kukubanja tewaliwo mwana wa FDC ayambala t-shirt yoba yawanika kipande kukubanja era ne bwava mu kkomera gwali teguggwa owa opposition nakwekwatira nakufulumya Bulaaya nga na buli week oyina akamwanyi kofunayo aka facilitation ofunira ku opposition etali active ebyo no opposition bwe bayabikkolera nga yalaga nti eri active kuggwe kyekigirowozesa nti eri active era oyagala ebeera active mu ngeri ki senyiganga kindi bubi kyakunsaasira oyagala wa opposition ali active mu ngeri ki kubanga abatali active basinga abali active okuva liwinga obulamu era ne bakufulumya esa the only politician ali active ku opposition ya Uganda ye Dr. Kizza Besigye olw'okuba bamusiba ye musibeka then how about Olivia Lutaya myaka ena how about Sanya ate bamachete ate basegujja abakyaliyo bo tebali active nga n'abamu ku bo tebaleetebwa mu kkooti ono eyeewojjoola gwe bazunza ku kkooti mbu yali active maama ndowooza buli omu akola akakomera mu nju Besigye tatulyako eggulu ly'enkyukakyuka ababeera mu kkomera be babeera active mu bufunze singa kakwenza abadde Katonda wankyukakyuka Besigye abadde afunye eggulu mulaba bwe tuyinza okusuba eggulu nga tuli mu byokwekuteera naffe batusibe tufune omukisa ogubeera active nabagamba ebintu bya Dr. Kizza Besigye bino mubigendeko mpola kubanga osanga eyavumye Kyagulanyi eggulo nga yawaanye Museveni ate leero nga yapostinga Besigye baatuuka noga bannaye bagenda muteeka kkala baba NRM ate nga bebakabira Dr. Kizza Besigye nti bagenda muteeka kalabba kitegeeza eyo yali kode eyabasindikibwa mbu bayongere ekirungo mu musango gwabwe oba mu kigendererwa kyabwe gwe weebuuze Dr. Kizza Besigye ku experience ye ku position ye ku bukugu bwe nga yafuna lawyer naye nga lawyer gwe yafuna asobola n'okulwanira mu kkooti jazza okutaasa omusibe gasiya buloolo mbuloya wa Dr. Kizza Besigye abadde alwanira mu kkooti yazza okuwolereza omusibe mu bupunze lawyer wa Dr. Kizza Besigye tamanyi ddi lwe balwana tamanyi ddi lwe banyiiga kubanze nandirowoozezza nti omulimu gwa lawyer si kunyiiga wabula kunyiiza ludda luwaabi na kuluugulaza oyo bwe yatuuka mu kkooti yalwanira lwaki ye Martha Karua teyalwana lwaki ono ye yalwana byonna kwongera kirungo kwongera mu musango kirungo kukkaatiriza nsonga yaabwe nti eri serious ne lawyer bamusikiddemu gwate Besigye musiru kyenkana ky'okufuna lawyer atamanyi kugumiikiriza nti tuli mu ddenja gwe mbaliddeko ate naawe naye n'alwana babatwale bonna ani anaayamba munne era ono lawyer yali muwagizi oba yali lawyer tujja tambula mpola
Monsonyiweko lawyer wa Dr. Kizza Besigye yagendanga omulamuzi yagendanga lawyer oba yagendanga mukwano gwa Dr. Besigye omuwagizi wa Dr. Kizza Besigye yagendanga agenza okununula client oba yagendanga agenza okununula boss we. First of almost lawyer kennyini agenza okununula omusajja ali mannyo g'empisi ng'era ayagala kukkaatiriza nti omuntu wange si muyeekere oba si mutujju ate bwe yatuuka wali yakola bikkaatiriza nti client we muyeekere era mutujju. Guno muzannyo nga lawyer waani yalwanirayo emisango gyonna mugirabye. Lawyer ayita omulamuzi My Lord si lwakuba nti agwanidde okuyitibwa My Lord naye gwanoonyaamu ekisa kubanga akakaseera kabeera ka kunoonya kisa. Eyazze okunoonya ekisa azze na ttima oba azze na kiso kya butujju nga zze kuwolereza avunaanyizibwa obuyeekera oba obutujju akkaatirize era ne bakola ki naye ne basiba nga lawyer waani gwe baasiba oba nga lawyer waani eyayombera mu kkooti jazze okuwolereza client we. Ono yali azze kunona client oba yali azze kunona boss? Yali azzenga lawyer oba yali azzenga omuwagizi? Ekirala Besigye avunaanyizibwa gwa buyeekera. Lwaki bo bakayira tebaba wa mukisa gutwalibwa mu kkomera emirundi egyo 99? Lwaki bo battabatte? Lwaki bamayombo bwe babazuula mu karakita z'obuyeekera battabatte? Lwaki Kazindi bwe bamusanga mu karakita z'obuyeekera battamutte? Lwaki ye Dr. Kizza Besigye buli gavumenti lwemwekengera nti agenda kugisuula ekwata mukwate? Ye wa mukisa kikaaki okubanga ekiso kya gavumenti ekitta abaagala ogisekeeterera kimuyitako ye Eva naye nga kirina be kisse bamayombwe bakazini bakayiira bani ba Edward Mugalu bamugagga Semwezi bo tebaweebwako mukisa gusibwa mirundi 99. Bo baabattalumu ekiraga nti be baali serious baabattirawo. Ono omuyeekera ali serious ye bamusiba bata ne bakkiriza n'abawagizi be okujja okusaakaanyiza ku kkomera firi Dr. Besigye naye nga ffe basaanya obusaanya tewasobolanga kugendera ku kkooti bimba bya firigundi oba n'olaga obwagazi bwongo wanise n'ebipande ku ono n'okubakkiriza babakkiriza. Bo bakayiira tebaaweebwako mukisa gusibwako batta omujjulu nga bamayombwe bani bonna abattiddwa Museveni tebaaweebwako ku mukisa gusibwako. Ono activist waffe omulungi nga yakasibwa emirundi gye yakasibwa era nga kumumalira nti muzira wa ggwanga wa mukisa. Era maama we bw'aba tafanga amabeere ge tugalizavinge n'abalala basobole okugayonkako babeere ba mukisa batyo okukwatanga mukama k'empologoma n'etabaluma. Ekirala tujja kugenda mpola. Ekirala Museveni si muntu. Museveni teyeegombwa. Wano wakati mu kupika ekintu kyammwe okutukakasa nti Besigye wa opposition omutuufu obulamu bwa Besigye butono nnyo ku ntebe ya Museveni ajja mmunyigira ddala. Bwe mugira mukyakalaba nga akazannyo oba mugira mukyabiraba ng'ebyokunyumirwamu naye Museveni ajja mmunyigira ddala bwe kibanga kye kirina okukkaatiriza nti wa opposition omutuufu ajja kumunyigira ddala. Ekirala e Buganda mutwogerera abaana baffe baggwera mu Bwakadaama era mwateekawo n'embeera nti abaana ba Buganda abawala balina kubeera nga balongooseza bawalabu nnyumba na kubafumbira mmere na kubateekerateekera baana baabwe gya kusoma mu bufunze Bwakadaama. Naye lwaki tetuube Bakadaama nga bannyaffe abatuweerera mu bugubi bwe muteeka ttiya gasi wamu? Kiryokke singa kiba nga kinaggwa naye tekikola ki?
ne Rukungiri tebanunukanga. Kakwenza n'ewammwe bakyali bubi. Kakwenza n'ewammwe bakyali bubi. Bwe kibanga kuno okwekalakaasa ne ttiya gaasi bye bifuula omuntu omuzira obuzira mu butwaleko ewammwe. Obuzira mu butwaleko ewammwe buli bwegugungo butta baana ba Buganda. Buli bwegugungo busuula bizinensi zaffe abakazi ba Buganda mu Buganda bafumba emmere tonninnyira nga kapito wa mitwalo 2 nga kwolwo singa tatunda abeera asaanyeewo. Abaana baffe mbuulira bye bataggwere mu Bwakadaama nga bizinensi senta yaffe mwe mwagifuula yakuzannyiramu ebitaggwa ate nga tebiggwa. Mubitwaleko n'ewammwe. Naabe wammwe baagala enkyukakyuka. Lwaki ewaffe eva? Mwente zammwe ne zissa omukka omulungi. Bazadde bammwe ne batunda ne babakolera zi bizinensi. Ne babaweerera. Ffe abaffe baba bakyaweerera mbu beesige wuuyo. Bumere nga babukubamu ttiya gaasi ngeri babanja fees. Tasigaza kyakusaba genda mu Bwakadaama. Muli waffe. Gye muzannyira emizannyo gyonna era mulabanga ye wagwanidde okubanga waggwera omuzannyo gwonna. Leero tewakwogera nnyo naye sirina gaasi. Ndeke mpummule tujja kwongereza okwo olundi.